Saalongo John omusomi w'abafu yeefuze mayiti era yagiremezza abalala. Tukutumiddeko Saalongo John Kyagulanyi. Lwaki omuyita Saalongo John? Kati omukulembeze wa pate principal okubanga gw'osoma birango gw'olagira bagenda kuziika ddi gw'ogenda gye bagenda gw'embalira ku mayiti gwagisitula gwagibeera mu maaso. Is it a president of a party? No way. Mutya kubyogerako. Basenyonyi bakole mulimu ki? Ate abalala bakole ki? What is others? At least Lubongo ya Secretary General. But you? Nene datwane Saalongo John ate. Kati anti yasome bira yalagirira tugenda ojja mute njagala ozanyi ne abana abesimbyewo njagala tugenda kutanda bwe tuti enfayo mu yokulezika segirinya etandise bweti olwaleero agenda kusula wano encha agenda kubera ku kibiina ku party encha agenda mu parliament aveyo agenda makage chebano aveyo tumutwale mu kyale guni. Saalongo John Kyagulanyi tukubuzizaako webale mirimu gyo tusaka eggwanga omukulembeze siyo oyo twagamba toli president material. You are announcing deadly material. Deadly material kiba kibya. Simanyi kyenjogedde. Omukulembeze walaleko President Museveni nga yateekateeka byabeera bakirunda babeerayo. Wala Muzayita Mane nga afudde. Bakirunda. Abawandiisi ba president abeekyama naye abalina. Omwana mu muteeketeeke tuba tumwagala mwogera amazima reality. A president of a party mawa asobola okukola ekyo. Oyo ye mukyala Jennifer Nakangui abasinga obungi we tumanyi nga full figure. Ye ate obusungu abutadde ku president w'ekibiina omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwagamba mbu yeefuza omukolo ye MC ye buli kimu ye programa mbu ku bitiibwa bye nga ye party president abadde tasaanidde ate okubanga ali involved directly mu activity eno nti yandibadde atuula wali ng'omukulu n'aleka abantu nga ba secretary general ne babanga be bakikwasiganya aba spokesperson b'ekibiina ne babanga be bakwasaganya emikolo gino nti naye mbu yeefuze buli kimu. Si bigambo byange munnange. Akatambi wakalabye era kakyatambula. Nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo ate era essaawa eno wetuwugirira omubiri gw'omugenzi Segirinya gwamaze dda okuba nga gutuuka mu paalamenti y'eggwanga gye bagenda okuba nga ba MPs banne nga buli omu of course amwogerako. Mwali mukitegedde nti omuntu bw'afa bamwogerako birungi byereere naye ye Segirinya bimugwana byonna abikoleredde mu kabanga akatini naye nga kyensobola okukakasa nti gwe gwatuuse dda ku paalamenti. Kankutwaleyo.
Abamembers ab'enjawulo babadde balindiridde okuba nga bawerukaminga omubiri gwa MP munnaabwe era guno weerekeddwa ab'eŋŋanda n'ab'emikwano n'abantu abatintini of course mu parliament basobola kuba nga bakkirizaayo buli omu naye ba family members. Ate ko kawala ka mugenzi Ssegirinya Muhammad kano nga tukamanyi nga Nagirinya ko kugedde ku taata waako engeri gy'abadde akaagalamu era n'ebyasembyeyo nti taata we yamuwadde ku ssente nga ali mu ddwaliro. Bibino bikwasa ennaku naye nga tulina obyogerako. Osiibye otya munnange? Si bulungi era nnyo kubanga taata wange afudde. Nintuuse okusaasira eri jjajja wange famire yonna yonna. Taata ogenda mujjukirako biki? Taata mujjukirako kubanga bwe nali mu ddwaliro yankwatira ssente nampa. N'ekirala kye mujjukirako abadde anjagala nnyo. Gwani amannya go obeera wa? Amannya agange zina Girinyaliya mbeera Nansana. Taata we y'ani oyo afudde naawe? Taata wange Ssegirinya Muhammad. Mwagaliza ekyumula eky'emirembe. Mwagaliza ekyumula ekirungi. Tola omwana ako. Omusajja yabagamba temuvangayo ne muwandiika ekigambo rest in peace. Yabagamba muwandiika ekigambo fight hard. Titayagala abantu abo ababadde mu lukwe okuba nga bamuggyawo bafune emirembe. Nti ayagala yeyongere abe ng'alwana. Tukyeyongereyo n'okufa kwa Honorable Ssegirinya naye nga olina kubagambye kuva nnaku olw'eggulo abantu bakyalina okwemulugunya kungi era ebibuuzo biri bingi nti lwaki baasiba babiri, omu ye n'avaayo nga mulwadde, omu n'avaayo nga mufu. Bannange muyinza okulumiriza kasooke mbatwale nga sinoogera nsooka mbatwale muwulize endowooza z'abantu then nange nja kubawa endowooza yange. N'ekirala nina ekibuuzo kyenyagala okubuuza media. Lwaki Ssegirinya ye yekka y'alina obuzibu obwo naye nga babasiba abantu bameka? Babasiba abantu babiri. Lwaki obulamu bwa Ssegirinya bwokka bwe bufunye ebizibu ebyo byonna byonna? Alani Ssewanyana ye nga yetayise mu mbeera Ssegirinya gy'ayitamu. Ekibuuzo ekyo weekiri. Lwaki Ssegirinya yafunye okutawaanyizibwa mu bulamu bwe naye nga bonna baabasibira obukintu eki? Lwaki obutwa yewe yali ano teyabulya? Alani Ssewanyana enfa ya Ssegirinya olina okuba ng'ogimanyiiko. Ku bibiri nga either you are an agent nga gwe wali olina kumaliriza nga gwe wali olina kuteekawo kateni nti gavumenti nga even you are paid kubanga tolina akuwadde wakuluma n'awamu naye omusajja bukyanga ava mu kkomera obulamu bwe tebwaddamu kutereera. Uno ali Kenya, uno ali Netherland, uno ali Musambya, uno ali Lubaga. Bamutambuza mu malwaliro ag'enjawulo. Gwe bali bakutambuza luddawa. Ye wali ogenze mu kiriniki ki? We ŋŋamba nti naawe oli kasajja Alani Ssewanyana
wengamba nti naawe oli kasajja ate ng'ebyafaayo biraga nimba nga ngenze nentandika okutakula wakolerako mafia gwe bayita Pastor Senyonga. Pastor Senyonga is a state agent. Wali oweereza bya mizannyo ku Top Radio. Okitegeera? Wali oweereza bya mizannyo Alan Sewanyana ku Top Radio. Gwe lwaki? Gwe toli mulwadde. Kuba nange mbadde nsula naawe wali badde oli mulwadde. Nga Sseggirinya. Naye ensi yakusiriikirira. Tekwogerako. Tekola ki? Gogwo gwaggwa n'okusasula n'osasulwa nekiggwa. Naye eyo enkola ey'okuba nga mugenda mutugumbula abantu, mutta abantu. Mugenda mu makomera naye nga musaavinga mukimanyi muli ku mission eya Lutabayisirwa. Mission ya Lutabayisirwa ye buli kimu yakikola bw'atyo okusobola okuba nti akamafurejinga. Gwe lwaki toli mulwadde? Sseggirinya abadde mulwadde, gwe lwaki toli mulwadde? Kitegeera? Gwe lwaki toli mulwadde? Yes, kakati abantu bangi babuziza ekibuuzo ekyo lwaki basiba babiri ate omu yavaayo nga mulwadde. Bannange, omuntu bw'abanga ayina pulaani ye, abantu bano bamanyi okukalikuleetinga ebintu byabwe. Omuntu bayinza okupulaaninga ne bagamba nti katukwate babiri, omu ono abeere nga scapegoat. Just naye nga bo balina gwe baagala era nga balina gwe babala. Nti bwe banaaba babataddewo babiri, ensi yonna ejja kuvaayo ebulaminga oli munne naye ng'ali innocent, talina kyakimanyiiko, tamanyi na pulaani gye bagipulaaningira, talina kwegamba, ne babalekaawo nga ekyo bwekiri. Tetusobola kululinga out. Mukama yamanyi ekituufu naye ng'ebyo bwebiri. Omuntu abeera ne pulaani yasobola okukalikuleetinga ekintu n'akikalikuleetinga n'abaleka mwenna nga muli awo temumanyi bwe kiri. Naye nga jjukira omuntu eyakola ekintu kino yakikalikuleetinga. Era gwe weebuuze mu babaka bonna lwaki baakwata Honorable Sewanyana. Era gwe weebuuze lwaki n'omugenzi ye kennyini yagamba nti naye tebaamanya beesanga bwesange. They were not even close friends. Omugenzi akatambi ako gye kali ng'omugenzi akyogera. They were not even close friends. Tebalina gye baali nti oba baaliko babadde ba mikwano. Nedda. Nabo beesanga bwesanze nga bonna babakutte wamu. Nga babalanga okuzza omusango nga baaguzza wamu. So omuntu eyabala ekintu kino yamanyi ensonga lwaki yakibala nti ateekemu ono. Either yalabanga kijja kwanguyira abantu kubanga bapinipointinga ku ono. Naye nga musajja wattu osanga bamulangawo emage, talina kyabimanyiiko. Anyway, Mukama yamanyi ekituufu kye kiriwa, naye nga mawulire ga nnaku nnyo era nga si malungi. Abantu bandi era basigadde n'ebibuuzo bingi mu mutima nga ansantini. Nabagambye nawali mu kusaalira omugenzi era nakyo baakyogeddeko. Naye byonna bwe bityo bwe biri. Naye ng'agenda mu maaso waliwo agezezaako okuba ng'atuwa gundi ya background akatini nnyo ka Honorable Sseggirinya Muhammad na lwaki ensi eyagadde nnyo Honorable Sseggirinya. Olimu na Kawempe North, tobangako mu Kawempe North. Ne fact tomusisinkanangako. Naye Sseggirinya yagenda n'awamba emikuto. Sseggirinya yagenda n'awamba social media. Sseggirinya yagenda n'awamba constituencies zonna, nsobola okukyogera bwe ntyo kubanga ambulance zino zaakolanga. Nkugambye gwe wali ku social media by then nga ne bwebagamba abaalajjananga bannange munnyambe ng'omuntu akugambirawo tagi nga ani Honorable Sseggirinya Muhammad. Ate nga mu butuufu information we mutuukako ogenda okulaba ng'asitukiddewo, areactingiddewo, asindiseeyo abantu, mugende munone, mugendeyo ku ground, kwegamba ku sipiidi entono gye yali akoleddemu awo nga Sseggirinya mu butuufu erinnya lye litambudde. Ensi egenda mmusubwa, Bannayuganda tugenda mmusubwa
kubanga ebintu bye byali byeyogerera. Mutandise okweruma ebirimi. Saagala kulaba ku analyst twogera mazima. Mwogera amazima ffenna byekkubo tugenda kufa. Ndaba abantu bali mu kwanalizinga ne muti okwogera mbu afudde bw'ati. Mwogera amazima bw'otunulira mu kamera kikube oje Museveni yassessegirinya. Tolina kyogenda kuvaako. Museveni yassessegirinya. Nyinnu ndaba ababaka abamu bali mu kusiga buzigozigo mbu omusajja mu mwogere ndi Museveni yassessegirinya. Tolina kyojja kuvaako naye tujja kufa. Bobi Wine yatugamba bw'osirika ofa ne bw'oyogera ofa. Yogirira twala obudde bwawe bakujjukira eggwana lisikyali eyo nti Museveni yassessegirinya tolina kyogenda kuvaako. Njogera ku musajja yajja ku Facebook ne mu platform nange nnomeddwa. Nze Segirinya yajja okuncontactinga ngagala kumigiza ku blogging nga simanyi na Segirinya ndi kwaze nenda moving ade Bulaya. Neka video ke yasooka okumpa kali kwa kazunguli. Nga Segirinya duka emisine bamugoba n'omufaliso oba. Yale duka emisine bamugali ku parliament n'agamba ndaba kali funny. Nile bago musajja ali funny. Nile ko mulitaira ku Facebook yange nene azimba ka page ke bakita semeka miss up de Segirinya sai funny base. Nakuba emitwalo ngabire ja following ninga sokera na wange ne mukwata ko kawo myezi nga mukaga ninga ndaba lifani ngera abulirira abantu naye kyannewunyisa ku mutima gwa Segirinya kwa tufiiriddwa omusajja Segirinya kanji bajjukize baganda bapali batugoberera ebiseera ebyo. Mujjukira gwe twali ku live ne Muhammad Segirinya omugenzi may so rest in eternal peace nti waliwo omukazi yakubira Segirinya nga tuli ku live nga akaaba amaziga nti yazala musajja simanyi seeka asome ebitabo omwana n'amufaako era omukazi yakuba essimu essaawa eyo mujjukira abali ku live yange ng'omwana we afudde ali mu ddiiro kugamba nga tamanyi kyakukola. Segirinya ava ku live n'agenda asinkana omukyalo oyo bali Kyebandu n'akwata omulambo gw'omwana omuto ne bagutwala ewa Seeka Umaru. Segirinya yasitula omulambo gw'omwana ku live nga tulaba mujjukira vidiyo eyo kumanya yalina omutima ogw'abantu. Nalera maiti bwate mukamulwe kalibwa ka corona nakwata omulambo gw'omukazi n'omukazi nga akyakaaba n'amutwale wa Seeka Umaru nga amusaba mutwala bagende baziika omwana. Ye video vala ba Seeka Umaru yali yeekalya kuba ajjukira Segirinya yamulabisa ku video yange ne baleeta omulambo gw'omwana we ng'aganya ogutwala ku bijja byabwe baguziike ate ng'omwana yali wa Seeka Umaru bwe buziga bwa Seeka Umaru n'okusabira essaala embi omugezi yali yabadde amusabira mu video bumulaba kutambula. Ayogedde point eyo. Segirinya abadde fane. Naye nze Segirinya ebintu bingi nnyo ebyanjagaza Segirinya. Segirinya ye yakwata ku baana bonna. Abaana babadde kale before nga tebanaggalawo eyo Kawempe North Hospital. Abaana abakolanga mu Kawempe Hospital nyinza okugamba nti yali family. Segirinya teyanoonya walala muntu. Yalatunuulira family ye eno eya NUP be bakola mu ddwaliro omwo kutandikira ku cleaner kaabe receptionist kaabe driver kaabe ki abaana abakola mu institutions za Segirinya bali baana ba family family eya NUP yakwata ku baana. Segirinya yakwata ku baana abaana ne bakaaba teyatunula bbali yakwata ku baana kaabe kirina kaabe driver kaabe receptionist abaana bafuna emirimu era wawulidde olunaku lw'eggulo omwana omu yakyogedde n'agamba nti nze yampanga emitwalo 5 nga mpa buli lunaku omutwalo ogwa transport nga mpa essente za mmere so oyo yekka abaana bonna baakulu bano ndi mu famire ya NUP nasoma kino abaana yabawa emirimu naye Mukama mukadde akatini nonno abantu beebuuzanga Segirinya essente azizyawa. Jjukira yali newcomer mu parliament abadde newcomer mu parliament nga gwe mulungi gwe ogusoose. Segirinya teyalina mulimo nti oba yali akola mulimo gwa government nti essente yali yazikola dda nedda. Yali talina mulimo kyekintu ekyesinga kwewunyisa abantu. Segirinya teyayingira parliament bwe yali alina ssente mbu oba mwamulabanga nga agaba ssente. No, abantu bayagala Segirinya nga ye Segirinya. Ne bagamba nti waliwo saga ey'okugaba kaadi. Segirinya kusooka tebaamuwa kaadi. Naye abantu ba Kawempe bagamba ffe Segirinya gwe tuwagala oba alina kaadi oba talina tugenda mulonda
ate wekaadi tumumme. Mpaka bwe baddayo ne bamuwa kaadi. Abantu ne balonda Sseggirinya awatali 10 awatali ki naye nga bamwagala bwagazi. Era Sseggirinya mujjukire yagamba ng'amaze okulayizibwa, Sseggirinya n'agamba nti abantu munjagadde naye nze ssente ze batuwadde mbuza nti abantu munjagadde awatali nti nina kye mbawadde naye ssente omusaala gwange tujja kugulyanga wamu. Sseggirinya wabawa essente okugula emmotoka yagamba nze sijja kugula mmotoka, nina akamotoka kange akakadde kentambuliramu, essente zino nzitwala mu banakawempe. Natandika Segbox. Abakyala b'e Kawempe bafuna Segbox. Abakyala b'e Kawempe era bajulira ekintu kino. Era n'essaawa ya kakati enteekateeka ebaddewo. Bannaye Speed nze ndowooza omwana ono gye yakolerako yasinga okubanga olyawo yasinga okubanga yeyanyiza abantu. Jjukira yali ng'afunye emikwano eyo mu Netherland nga bamusindikira obuyambi, basindika equipments ez'omu ddwaliro, ebintu byaliwo bingi naye bw'atyo Mukama bw'ayagadde atujja kubanga tweyongera kubanga tusabira omwagalo w'abangi Mukama abinga amuwa ekyomula ekirungi. Yagambye tayagala ekyo, agambye twogerenga kimu nti fight harder. Ayeyongera okulwana naye ng'ebyo byonna bigenda mu maaso nga tukyatunuulira era tukyatambulira ddala ku nsonga z'omwagala w'abangi Honorable Sseggirinya. Mubadde mukimanyi nti Chameleon Dr. Jose Chameleon yasisinkanye mutabani we Abba Marcus Mayanja. Bagamba blood is thicker than water. Blood is thicker than water. Era bw'olabanga ab'eŋŋanda nga bayomba toteekayo bigambo. Baba beemanyi bajja kweyogerera ebisongovu naye olunaku olw'enkya bajja kuddiŋŋana. Bw'olabanga ab'eŋŋanda nga beeyogerera ebigambo yogera bitono. Baba beemanyi bajja ku Chameleon ne mutabani we Abba Marcus Mayanja bali bati era babadde mu ddwaliro. Nnyo bulungi abantu ne beebuuza kino kireka wa baasenga ne bataata aba online bibino. Finally Dr. Jose Chameleon bamudischarges okuva mu ddwaliro. Awo Abba Marcus nga signinga discharge forms eza Dr. Jose Chameleon okubeera nga bamudischarging okuva mu ddwaliro. Gyabadde okumala some sort of few weeks. Nga balina Abba nga signinga discharge forms. Welcome back home, Doctor. Welcome back. Yes, nga wolaba mu kavidiyo awo omwami Chameleon yasiibuddwa naye obadde okimanyi nga Abba Marcus Mayanja eyabadde asayininga ne kuki discharge forms. So bantu mmwe bagamba nti abe family basigala family nti nga bayomba gwe bweru yogera bitono kubanga enkya bajja kukwatagana. So abantu bayomba bayogera ebintu bingi ekyana kizaalukuke akole ki naye essaawa ya kakati baliwo bati taata n'omwana. Omwana ye yabagamba yali ayagala taata we afune ki nti yalaba nga taata we agoyinze astray ng'ayagala omugolola ettumba era ebigambo bye yayogera abantu ne bavayo. Tuli ku NCK TV awo obanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde bingi nnyo nja kubanga mbikuwa. Era nno bamaze okudischarginga omukulu ne bafulumawo mu ddwaliro nga bafuluma ne bapozinga mu bifaananyi ne Uncle Wizzo nga kwali sigala naffe tukomawo.